Olunaku olwaleero lwa Christmas era ntandikidde wa mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyalawe omulungi Barbie Tungo Kyagulanyi. Olunaku olw'eggulo Bobi Wine yatalagidde sayidi zeeyo Kalangala Kazinga munnange ebadde nga nnono yaabwe buli Christmas webegenda otuuka bamanyi okuyita bakyala n'abaana n'abazzukulu baabo abaana abaafiira mu struggle oba abo abali makomera ne babawa sekukulu oba entandikwa y'okubeera nga balya olunaku olukulu olwa Christmas. Era okusinziira nti Bobi Wine yabadde sayidi zeeyo Kalangala Barbie Tungo Kyagulanyi Suubi ne batabani ba Bobi Wine basobodde okubeera nga bakwasaganya embeera eyo. Yabadde emotional kubanga abantu bano bateringa story n'obulumi bwe bali mu kubeera nga bayita era watyo Barbie Tungo Kyagulanyi yayozezza ku muni oluvannyuma bwatyo nasobola okubeera nga abakwanga ettu. Kyokka ate ne Bobi Wine yabadde Kalangala teyeerabidde ba security guard be. Omanyi buli presidential candidate electoral commission emuwa security ka n'abo abakuumi babeera mukaaga. Bobi Wine kye yakoze nabo yabagulidde sekukulu basobole okubeera nga batwagenda ewaabwe oba basindikira abantu beewaabwe basobole okubeera nga bayita mu nnaku eza sekukulu ennungi. So bwatyo n'abakwanga ebintu ebyo nga bwe mubiraba mu katambi kankakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kagwera naye nga sina abasecurity abamukuuma abagabudde Christmas bonanza Morete nene nenye boss kwenye no kuwe nene kaka isumuru Thank you. Merry Christmas. Senior driver. Thank you very much. Thank you for putting your life on the line to guard me and to keep me safe. I don't take it for granted. Yes, so appreciate. I will let you go. I know it's late. Enjoy your Christmas. Let's go back to travel on the 26th. Taliban. God bless you. Musasire losimu bentade ku front line abasajja abo ba security bentade ku front line kubanga nga bamanyi bote bali part of our team ne bambi bewaddeyo okutukuuma ne bagabana ne kumboko zaffe. So the little we can do is to wish them a Merry Christmas. Munja Baraba. Last message to the Ugandans. We are live on we are live. Yes. Wow. To the Ugandans, only appreciating the love, appreciating them, tolerating with our mistakes. We are learning on the job. Sometimes we don't know how to respond to what happens to us, but we just try as much as possible to be good human beings, to be natural and to be decent. Merry Christmas. Namwe banange Merry Christmas. Nange Merry Christmas. From Kalangala. Yeah, back from Kalangala. Tukomyo nga tuli strong, tuli live. Banange mukama bankumi. Dadra. Ntwala mu nyumba bano tebajja kunti. Kwata kandi.